kiriza Mwanjuli omusajja alina eggaali wano olaba bayita Scorpion Shaba student w'oyo iron skin zonna eggaali ze student w'oyo era nga yagamba omukulu omu ku Hoima Road nzije Justin abana mu compound Kiguli ali amuganya okuyimba namugamba Justin ndeeta bana ekizibu oyogera nnyo ojja mwanjula when time comes katono nnyo yagamba owa City Oil nti sawa ziweddeyo njagala kuyimba City Oil n'agamba nga omumanyi tojja kuyimba ennyimba zo tezikwatagana bajja aba City Oil yayogerera wansi bananga alinye ku stage tweyanza Big Masavu tweyanza Musumba Omutume Agnes Abigaba lamusa ku bannayuganda waaw nze Omutume Agnes Abigaba okuviira mu Prayer Tower Church e Kabowa tubasaamu ekitiibwa mwenna abatulaba ku Kingdom TV na mwenna abagyekuumiddeko Mukama abongera omukisa. Amen. Saabadandali ndoza ngawe ndina omusumba kanzigulewo wanga musumba jagamba ataposa amafuta gidemugaba yagamba Midrid toliddamu kuyimba kasitonza alayi na Midrid oba yakwalirawa nange masa mwana musimudiremu kama favors we abalabi ba TV 527 banange mbagala nnyo amanya nedobuza mtaposo Rich Zion ngandi wa mukisanyo kuba kweno pano y'abasajja ab'amaanyi ne mama waffe omusumba ne MC Mats, one of the best not even one, the best MC in the gospel industry, may I believe it. And I'm so humbled to be on this panel. Mukama favors we muli mutya abalabi ba show yaffe ne TV yaffe. Amen. Kale abwe tugenda okutambula olunaku olwaliro banyaba ne basebo agwe yakatwegattako kyokola kyamanyo nyindala era obudde bw'ofisa gamba zinisawe bbiri ngenda kuzuwa MC Mats ne KTV tulabike nga tunyumirwa ffenna ate nga wetuyiga basically Thursday shows zibeeramu okuyiga zibeeramu okunyumirwa ate nga buli kimu kisigala mu kubeerawo kwa Mukama. So maaso kawo nja kuwa omukisa okube ku masimu so njagala ofollowing bit ku bit kyetwogera beera ng'okifollowinga wenkwera omukisa okuba amasimu obeereko ne tandikira a quick one before nga tunatandika topics ez'olunaku olwaliro kuzo tuyina mpitirivu ate nga njagala tumalishe eno nga zona topics tuzogeddeko tusooke tutandikire ku kya waliwo ekivulu kye nalabye e London waliwo omuyimbi Canada omuyimbi sijja categorizing but she is an artist ekivulu kino eno kyabadde kisuubirwa okubeerako abayimbi ba gospel abenjawulo era bangi nze ng'omuntu nalabako ku drops eziranga ekivulu ekyo nga zikoleddwa abayimbi sekinnoomu but unfortunately olunaku lwalatuuse olwa event tewali yalabiseeko promoter Big Masavu mwe mutegeka ebivulu mumanyi ebyewaka n'ebyebweru kakati ekisooka ngenda kuwa incident ennungi with all due respect don't mention people's names I'm not going to mention the names kanku example Rich Zion alimu abantu bameka basatu asooka waliwo Rich Zion omusumba waliwo Rich Zion omudongo omudongo ono alina omuntu amubako gwe bayita Favor olandi manager tuyinza okusaaga wano ne Rich naye waliwo Favor kyayiza okumulaga sigino namugamba sirikako otegeera namugamba oyo togenda kwogera naye oyo muwe drop naye tojja kukola ki kugenda Rich ne wobo gamba nti kyali wange Favor ngamugambye tujja otegeera agamba no namugamba ulimba lukubye netula togenda kukola interview yonna manager ebe amukoze eki kati waliyo Rich family man oyinza okumweta agakoro nga Beautiful amwetaaga naye Beautiful namugamba I'm sick, where are you going? Mchala we kati ate tukijjukira abantu basatu kati abasatu abo banigwa abawuliriza awulirize omusumba awulirize manager awulirize family. What's your point in this? On point is kyosiga kyokungula bali abayimbi ogamba nti tebazze balina image badi ba protectinga ekisooka nga abalokole ate nga abayimbi okitegeera Mats waliyo byoyinza okukola nga MC Mats nga tuli ku Promise One ku promises zani za Kingdom Media naye ate wali ekifaananyi ekyakyo kyotayinza kukola yadde oli waki wabweru kubanga bajja gamba oyo si mukozi wa Bishop Kiganda jukira baba tebagamba nti mukozi wa KTV bagamba
si oyo mukozi wa Bishop Kiganda kati awo Bishop Kiganda ekitiibwa kye kyonna oba okiyeeko amaki ebisooto bagamba bannange omwana w'omusumba ono tebagamba nti omukozi wala bagamba omwana w'omusumba so oli kyeyakola nakkiriza nti ngenda kuba kino alina okikkiriza ndi yakikkiriza naye bano mikwano gyo kibakakatako okukkiriza oba nno kanko example abayimbi abona baaganya okuyimba ku Sheikh they have their managers and their managers in what bali Uganda bamugamba yadde wagenda eyo kola sente concert tojja kola ki ndi lwaki ne drop wamuwadde okimanyi nti favor ayinza okugamba Richie todangamu okuyimba ennyimba zonna ze twakola nga tugenda nawe mu studio Richie alina ekibuli okay nga nkwerekeza promoter Big Masavu so olowooza kyebakoze kituufu gwenga gwe they were protecting two people bali protecting omubiri gwa Kristo butaswala kubanga omulokole wakuboola omulala yenna akuboole omulokole alinga wanuupu bakuloola n'owejjusa okitegeera they were protecting their image ndiye kino gwakikoze kati oyo yayogera kino kati olaba yakoze ekyobulalu baganye atatandise kukozesa social media abakuba thank you Musumba Agnes abayimbi ba gospel abaganye okubeererawo munnaabwe oba okugenda okumuyimbirako ku kivulu kye bakoze kirungi bakoze kikyamu nze nja kwawukanako ne Big Masavu kye bakoze si kirungi okusinziira ku byawandiikibwa kubanga bayibuli etugamba nti muganda wo bw'olabanga akola ekibi ekitamutwala mu kufa muyamba okola otya omusiko omuze muganda waffe tannaba kusala kalayini kano return wakyaliwo essuubi eri omuti nga bukoze butya nga gutemeddwa olwakaloosa k'amazzi gukola butya gulooka nate asobola okuddamu mukama waffe n'amusisinkana ne yeekuba mu mutima n'akomawo n'abeera kitundu ku kuffe ate ffe tetulina kwefuula bakatonda kiraba ng'okyayambadde omubiri ojja genda oyogera ogambe nti nze kyali sisobola kikola ekyo kyali nsobola okikola emirundi kakadde nze yeefuula omutuukirivu kubanga obubi butuula mu mutima buyina kuweeba the right environment ne bugolokoka so kati tetuyina kutuula ku ntebe kusala musango ffe ekyo mukama teyakituwa yatutuma kubuulira ki njiri so kati tuyina kulaba nga tumulaga okwagala kuno kumuwalule kumukomyewo naye bwe tugamba omuboola tujja musindikira ddala kyekyo Yesu kyayogera n'agamba ti abantu bange mbaleeta ate ne mubafuula bakandidenti baggeyeeno emirundi 10 so kati tuteekeddwa okumulaga okwagala kusuubira byonna kugumiikiriza byonna kukkiriza byonna so nze Musumba gano gakyama makulu tegakyama mato agakyama makulu kale kansoke mbumulemu okubedda kikazangizibwedde kansoke mbumulemu katono nnyo tujja kuda ne Apostle Rick Zion briefly atubuulire ku nsonga eyo yenze emamokya branch ye Gayaza ne branch ye Kyebanda abasomesa abakugu nnyo nyini ddala ebyokulya ffe gye twaliranga simanya kawunga wiiki namba munanga aba homies dine tebakalaba nakalabako abaana bali enkoko abaana bali ennyama abaana kale kwe gamba we bagenda ku trip balangira nti trip ffe twalambulanga munange wa tugenze Jinja ku mazzi abaana bagenda South Africa abaana bagenda Dubai homies dine ntwalayo omwana wo tojja kulabikanga munange wejjusa buli kimu kijja kutambula maridadi sana abasomesa abakugu era buli kimu kitambula maridadi sana MDD that is music dance and drama bamutekako nnyo nyini ddala essira so onotwala omwana ku homies dine schools kamo kya Gayaza ne Kyebando tojja kulabikanga wejjusa then kati ategwa omuyimbi wa gospel eyo nga kituufu ddala ononya studio agenda okurecordinga music wo aveyo ngali bwati ngali kigalo nga bwenkoze munange genda okole naba Aba Records studios basangibwa wali eri Kawempe Tula Road Aba Records banonye ku internet TikTok tekamu Aba Records ojja kulabikanga ofuna kye wetaaga bakola mixing and mastering in music abayimbi ndo kyo mukitegeera so waluyimba lote walutegeera bulungi tebalu masteringa bulungi genda obesigisa music wo tojja kulabikanga munange oddamu okujula era wona olutwalo bake TV oba TV kyo oba wona buli mwaja gamba wow
oluyimba luli ku muzuuli. Yenza MC Max we twawumuddemu katono nnyo Rich Zion ku mulamwa gwe twabaddeko okyogerako ki nga sinayanjulamiramu officially. Yes, Mukama favors bwe wasabye mulamwa gwe tubaddeko mane badatu atwatwadde ensonga ennungi atugamba nti tetulina kusera musango kituufu 100%. Naye waliwo wetutuuka nga waliwo wetutuuka nga tunukutumbire Kristo n'ekifaananyi. Ebiseera bino tekinologi mungi AI nze aposoliza wetegeka ekivulu buli omu aba akimanyi ekivulu kyabalokole era ndi mutabani wa musumba w'essomero kivulu kyabalokole ekivulu kikulemeddwa bennansana akati wemanga nina gye nayingira esaidi eyawukana n'omubiri gwa Kristo wenkola ekivulu ekyo saidi gye nagendako bonna babeera invited ate okubanga ebakola ebyabwe babisosowaza baba bitaddemu sente nyingi akati kubanga akafaananyize ndimu ebiba gospel ompisa birokole munnange naye ate etya vidiyo neefuluma nga nange nabadde ku kivulu era yafulumidde ku mikutu gy'ebalugula neefulumidde ku mikutu gy'abali abalala munnaffe gye yagenda so kati wabeerawo obuntu ne AI ng'egyezajjamu nti emba nga ntudde wano bwenti basobola ofulumya ebigambo bino byenjoga byennyini naye nga njogera bigambo birala. So nze nakyagadde muganda ffe mulaga nti tukwagala twakwadde n'obulango naye waliwo wetasobola kutuuka naawe olaba kawube waka abaana twakulanga muganda mmwe natandika kati nze nasalawo natandika omuze gw'okunywa enjaga nga bangobye waka teri muganda wange yanjoyinire tukwagala nnyo oli muganda waffe naye tukwagala nnyo oli muganda waffe naye ekyo kyoli mu kukola tetukkiriziganya nakyo era ebintu ebiportrayinga family cyangwa de family tetugenda kukozesanga feesi yaffe bona kibayingiramu ewaffe tetumanjaga ewamueyogyonywa enjaga ewaffe tetugera bigambo byakuwemu muge tumubyogeranga yemwagala so kati muganda ffe gyeyagenda tumwagala nnyo era nange mwagala nnyo naye kibakoze badde bagezaako omulaga nti muganda wange gye wayingira wakontana nnyo kale thank you that is Apostle ndi wamu n'abaganye okugenda oyimba era ate ndi wamu n'abasabira muganda waffe akyuka oba oliawo amina kale officially basebo ne banyabo munzikirize mbanjulire emirimu gye tugenda okutambuliramu olunaku olwaliro njagala tubeere nga shedu tugivuga ffe abali mu studio naawe atulaba maasooka nagambye nja kuwa omukisa okube ku masimu awo tubuuli tugenda okulabika nga tutesaako olunaku olwaliro so omulamu gwe tutandise nagwo twebuuza omuweereza oba omuyimbi wa gospel yandikwasaganyiza atya emirimu egikontana n'obuweereza omuweereza oba generalizing omuweereza yandikwasaganyiza atya emirimu egikontana n'obuweereza bwe njogera kino eno oyinza okugamba MC Max nga sikutegedde nyinza okuba nze MC Max naye nga munnange side hustle yange oba side business gye nnina ewaka munnange nga nina ebbaala oba nga ndi waiter mu bbaala eryo nga munnange nze mpereza omwenge naye ng'ate mala nenzija ku TV nenkola obuweereza bwange ayinza okuba Apostle Rich Zion muyimbi wa gospel ava ku kituuki munnange ng'alina massage pala massage ng'abakyala n'abaami kati bw'ava mu kyaki agaana n'asolooza ssente ye mu massage pala eyo n'emirimu emirala egy'enjawulo oba okitegedde nkituteekeko ne mbannaffe baleeri abeeri tojja kumusanga ng'alina bukya y'embizi oba oliawo mulimu ababeera nazo bukya ya mbuzi I don't know naye kyetwagala okutunuulira abaweereza bandisuseewo oba bakendeze omuliro oyinza okuba walokoka omulimu ogulina nze ng'omuntu kyendowooza walokoka omulimu gw'ogulina abasumba bano bagenda kutuwa ensonga ogukolera ki oyinza okuba wedde oli mulokole naye ng'otambudde onoonyezza emirimu otambuzza empapula emirimu negikola gitya negibula ng'omulimu oguliko ssente kituufu ddala gwe guli ogukontana n'obuweereza abaffe emirimu egyo jjo tugikolere ki kansooke ntandike ne Big Masavu ono Big Masavu naye muyiribi munnange ayiribye nnyo omuweereza akwasaganyizza atya emirimu egikontana n'obuweereza njagala otuwe sides bbiri eyagufuna nga tannalokoka nono already ali mu gukola nga already atambuza n'obuweereza
ngenda kwogerako leero kitabangawo nange. Bayibuli egamba nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. emirimu gye tukola gino tetugikola nti tetujagala, tugikola tukola ki? Tujagala. Nja kuwa example, nze Masavu nali ntandika ebintu bino awo mu maaso awo ninga ne muganda wange nsobola ogenda ku media nenkola njogera amazima nga ndi ku TV kuno nakola application buli TV y'abalokole nenjiwa ne bakuma tedi yambo eri gye ndi awalala ne bakkiriza okyegera you are welcome bulungi nnyo ne bampa kati nkole ki okitegeera tuleeta ebintu bino tutukole twagala tubeere bulungi ekitujja ewaka ti Mukama njagala omubiri gwa Kristo wenzija ku kyaki mpeeyo kyempadde ekyogerera mu maaso obuweereza bwaffe nange wakambeere buki bulungi. So nze wojja n'oŋŋamba Masavu akola eno ate akola abaneeno naffe nja kugamba ekigambo kimu kasita kyenkola gavumenti tekigaanangako okyegeera mu Bayibuli tewaliwo nze kyesaagala nga nina ŋŋambe abaana abawala omulimu gwenkola oguvoola ekitiibwa kyabwe ogwo mba sisobola gukola naye bwe giba gino emirala gino yiriba kati zenna sound system eyange Big Boy Sounds ekuba buli wamu naye ate tulinamu category nti oyo dijja wakiri nze ndi Jumba wakuyita nakubwa ekicuba ogenda misinde omulimu gwenkola kuwayaringamu equipment dijja abikolako mulala. That's my business. Thank you. Ate oyagala ebima biri awo ebiyenje bibeemu okitegeera kati gwe mbuulira buli aleeta kalango wano ku KTV omanyi gyasabira gona mubiri gwa Kristo wano ekisooka tetulanga mwenge tetulanga mwenge oli alese essomero tetulanga basawo baganda tetulanga bizaamu Masavu high school siri mulokole nenze yagala mulonge beri basomero tulanga nese hotel kugiranga okitegeera ogenda kugamba hotel unless the hotel is owned by a mulokole njagiranga abo Masavu ovudde ku mugendo ndowooza omwana baguno abalala bagutegedde what example ennungi I own my sound system Big Boy Sounds okitegeera oŋŋambye oli kalidda luwe mukono azze ampadde sente njakuwa equip genda okole nzije kuwayaringa nziruke nveewo sigenda kubaawo. Thank you. Okitegeera onsasudde mpitemu. Thank you. Kale kampulize Musumba Agnes omulama guno ndoza wakutegedde bulungi njagala otuwe side yo mu biti bibiri omuntu eyalokoka ng'olwedde business gy'atambuza ekontana n'obuweereza n'omuntu olwedde ali mu lugendo lw'obulokozi naye ng'ate omulimu gw'ayina ogubeezaawo famire ye oba oguleeta ekirigulira amagala eddiba nga kituufu ddala gukontana n'obuweereza. Kati omulamu ogwo mulungi era nze ekimu kyemmanyi nti abantu abatulaba gye bali eyo nga balafuubana bategana n'ebintu bino so bwe tuba twogera wano tuwonya bangi olw'ekisa kya Kristo kati waliwo enjawulo omuntu okuba nga omulimo guno yagufuna tannalokoka najja mu Mukama waffe nga agulina ate n'atuuka kubanga ekkanisa zaffe ez'edda baafangayo nnyo otutegeka annaye ez'ennaku zino tuukira mu kitooli kati ebiseera ebisinga tulera kufuna kuzimbibwa kusomesebwa kati ne batakulaga nti omulimo guno mubi kati n'obeeramu mu Mukama ate nga kozina ekimansulo nga kireeta ssente nga kireeta ssente naye nga mu kuzina ekimansulo kino ne mu kubeera mu Mukama ng'oweereza you don't have the knowledge ey'obubi bw'ekintu ekyo kyenkola kyolimu bwe mba simanyi oba tokola ki ng'omulimu ngulina gukontana n'obuweereza naye sikimanyi mu nze kati amateeka we gakwatira bwe kubanga wakumanyi guno gwokola tegukwatagana na byawandikibwa n'osigala ng'okola kubanga bw'omanya akazimu otekera okukyusa ki
omulimu amakubo go repentance etegeeza kyuka kiri kyobadde okolakola ki kiveemu tugenda kunenya bubuzi ng'obulina tujja kukusomesa ate tetujja kukusalira musango tujja kulambika mu kwagala nga bwe tukusabira Katonda akutuuse ku mbavu ezisobola okukita ne bw'oba tolina mulimu mulala bagajja kukkiriza Mukama oba osigale ng'okola nga bwe tukkiriza Katonda okuleeta okuleesa Mukama ekitiibwa ekyo nakyo weekiri kati ate gwe bw'oba era wayingira n'otasomesebwa nga tokimanyi era toliiko musango naye kyetukkiriza ti Katonda ono ayagala ababe abaagala otuuka ku nkomerero ajja kukuluŋŋamya lumu abeeko TV gyakutegesa oba leediyo oba abeeko bakutwala mu conference bagikoole obe nga amazima okoze ogategedde naye ate gwe akikola nga n'amazima ogamanyi gwe wekumidde amanda ag'omuliro kuki mutwe gwo kati tosobola kugamba ti ate nja kugenda mbeere ngakeereza sayidi yeeri kitegeeza notufuta otutono lwofunye kubanga biri ebifo birimu ebyoto byabyo bijja kutuwuuta okomewo ng'oliki nga ndi lukebe genda okwekanga otandise okwogera olulimi olufaanana olwaki kati ate awo tuba tukusumba tukutwala mu geyeera musumba kangusese fene ebidongo tukkirize Katonda lindako nina wenjagala musumba nziriremu tuli mu kulaba emirimu egikontana n'obuweereza waliwo abasumba kituufu ddala nga batandika businesses nga business ezo ebikolebwayo bikontana n'obuweereza oba n'enjiri ebuulirwa mu kkanisa abasumba abo boyinza bawa amagezi ki oba gw'okyogerako ki kati kyenkugambye nti omwoyo wa Mukama ensulo ffenna gye tuyimiriramu okuweereza ematalinga abantu abasinga tugenda ne twogera wano ne tulaga abantu nti tuweereza nga asinziira mufe okuweereza mwoyo mutukuvu naye Yesu yagamba muli balabira kuki ku bikolwa ku bibala byabwe kati bw'osanga omusumba ng'akoze masaagi pala ebizaalibwa mu masaagi pala tebireeta bulamu Yesu yajja kuleeta ki bulamu omwoyo omutukuvu gwe aweerereza mufe aleeta ki kali bw'olaba omusumba ng'alina masaagi pala omusumba ng'alina simanya ate ekidandali manye ekikola kitya ekyo kitegeeza oyo omusumba omwoyo omutukuvu si yakolera mu ye kubanga kiri ekidandali oba masaagi pala ebizaalibwayo tebireeta bulamu musumba era nze omusumba oyo mbamuwa amagezi wali kyali wange pastor Gundi kubanga ekigera eky'obukulu kyalimu ekyo ekintu aba alina kuggala kiggale musumba abali past Richie ne Mats naye musumba ayogedde ku kintu ky'endiga n'agamba nti endiga singa erokoka temanyi ate neetasomesebwa kikyerimu tetujja ginenya nnyo naye singa asomesebwa n'ategeera amazima oyo tujja gezaako okugamba nti yagaanye okukyuka kubanga nawaba tanaafuna mulimu Kristo ayina ekisa kinene nnyo okusustaininga wooli era nawe n'akuwa obulamu obulungi mu ye akati ekyamusumba okubanga atali musumba yakikola agambye awo yabaanya birala byaba nga ali ku ddaali ya busumba ng'akyasobola okukola ekyo tetugenda munenya naye ffe ng'ayogedde kati ekya ssente tukiteekewa nti oyinza okuba bambi nga nga yemmini gy'ofunamu ssente oba omuweereza nga ndi mu kubuuza mu mbuulire oba nga nze omuweereza yemmini zokka zinsobola okugyamu ssente oba omusumba nga ye bizinensi gy'ayinza emuleetera ssente oba oli awo ezitalina alina bayibuli yaffe era ebyawandiikibwa biri lwatu n'otandikira mu mateeka like 10 commandments
etulagira okusinza Katonda omu yekka. Kati gwatandise ekibaala nga bakolerayo ekimansulo oba olina bayali oba osinza birala nnyo ate gwe oli ku ddaala lya busumba gwe abadde atusomesa onsomesa okyenjiri naye ng'olina ebbaala ku kyalo. Ekyo tekikwatagana kubanga ekyo kiri naawe kenyini okiraba nti si kituufu. Onsomesa atya enjiri nga gwalina nayitiza ekimansulo okategeera omwoyo mufu azaala bulamu nti amazima. That is the biggest now problem Musumba right now in the youths. Kati Musumba okuba n'ekibaala yes okuba n'ekibaala n'okuba ne lodge kiki oyagala nkole ebyo biri bibiri lodge lwaki kubanga kimu kye mmanyi nti nga bw'olaba owekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ayina kabineti ye gy'akola naye naye talemererwangako okugisustaininga. Kati bw'abanga owensi omuntu asobola osustaininga kabineti ye olwo ate Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyatuyita ati Katonda ayita mu mirimu gy'enkola Bayibuli yennyini etugamba Musumba. Bayibuli egamba mu Lukka nti nno waliwo ekyobugagga Katonda kyatuwa. Ekyobugagga ekyo kyatuwa bakiyita mafuta. Amafuta ge gasustaininga buli muweereza. Kasita Mukama akuteekako amafuta definitely amafuta ga attractinga buli kintu including money. Thank you. Kale wenyini nyiwe tugenda okuwummuliramu bassebo ne bannyabo program 5 to 7 ekyo kyaliko yenze MC Max bwe tukomawo tugenda kutunuulira omuyimbi oba omuweereza ategeera ddi ebiro n'ebiseera n'amanya nti kati wano wendi mpita mu ddungu oba bino ebiro byendemu bange abawangalira ekiwaatulaawo mu sentro bannange mbaagala nnyo saawa ina nja kuyitako ewakamanyi nzaalibwa kiwaatulaawo nze ndi mwana wa musite nzaalibwa kiwaatule nja kubayitako awo agamba ati omukulu Edwin Katamba MC Cats nkutumiddeko nnyo muganda wange namwe abeekumiddeko abasumba ab'enjawulo abaweereza ba Mukama ab'enjawulo mu Kristo kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala message bannange mbadde nziraba naye ndowooza nja kuba mwaganya okuba essimu okuba essimu oteese ku miramwa egy'enjawulo abantu abasinga bali ku amasavu byayogera nedda so bona okuba essimu maaso kawo so weeteeketeeke beera ng'ofolowinga kimu ku kimu buli ekyogerwa wenkuweera omukisa nti amasimu nga tadde munnange obeereko ky'oteesa ensonga zirabike nga ziggusibwa kakati omuzadde ng'olina omwana kituufu ddala ng'obadde onoonya essomero gy'ogenda okumutwala oba oliawo nga tamuwedde teyatambula bulungi okuva ku kibiina ekya nursery paka ku primary 7 ate balina ne daycare ssomero liriwa Kiwaatule Parents Preparatory School lisangibwa wali Kiwaatule ku Muvule ate n'ekitukutwe mu town balinawo branch y'essomero lya Kiwaatule Parents munnange gendayo otwaleyo omwana tujja kulabika ng'okolokya nga wejjusa abasomesa abakugu ddala ate basomesa n'ebyemikono catering computer n'emirimu emirala omwana agenda okuva mu primary munnange ng'alina kyasobola okwetandikirawo ng'ate bwakwasaganya emisomo egya senior. Bawandiisa abaana okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 10 okuva ku kibiina kya baby class paka ku primary 6 twalayo omwana ku Kiwaatule Parents Preparatory School tojja kwejjusa enamba z'essimu zino wabanga noti 772 49 91 noti 5 oba noti 756 57 97 65. Okay, then niwabeerawo Shine Country Resort Hotel eno nno nga munnange esangibwa Kigo Kitiko munnange yeyo kajja ogenda okugenda owummulireyo gwe omuweereza oyinza ogaba nnange wooteri mweziri mu Kampala muno nga kituufu ddala tebakuba music wansi munnange gyeziri genda ku Shine Country Resort Hotel ntera okugendayo ku weekend munnange nempujjalamuko so gendayoko tojja kulabika nga wejjusa naddala mwe abasumba eri bannange tumugendayo simanyanga nga temulina mpeta bw'oba tolina mpeta tojja kufuna room olina okuba password nga mulina certificate ekakasa nti bannange fe tuli magida batugatta kakati munange onogendayo tojja ate munange base n'ekyuma ekikebera omusaayi omusaayi n'ennyingo eziruma kale gwe gamba simanya nakanyama simanya biki ebitera okukubakuba genda ku Shine Country Resort Hotel buli kimu ojja kulabika nga okifuna maridadi sana njagala kusomako message ndowooza emu nga 2 eziri ku mukutu gwaffe waneeno ogwa Facebook abamu kubaliko muganda wange muwanguzi Maka Kwoli message nduza ngenda zisawo mpola maaso kawo wetumwidemu ko Musumba mbadde n'omwana gwe njagala okwanjula naye muŋambye tusooke tumala okusomesa abantu Katonda nnyo nga tunagenda kumulaba mulala tuleme kuba kungulu Musumba Rich Zion obadde omaliza otya n'omulama guno
ogwa emirimu egikontagana n'obuweereza. Njagala mu bumpempe ogumalirize Musumba agumalirize Masaba agumalirize tugende ku mulala mulala. Asijja kwawukana nnyo ne Musumba kubanga nze sikkiriziganya na kintu ky'okubanga oli mu Christ, oli mu Yesu, oli kitangaala. Olwo omuyimbi yayimba amuyita David Holly agamba nti tituli kitangaala, tuli kitangaala, Katonda bamulabira mu ffe tuli nti nze balina Kristo balina mulabira mu nze era abantu bonna ffe abalokole omulimu gwaffe omunene kwe kulaga abantu abatannaba kuyingira mu Kristo gwe tulina. Okitegeera gwe mulimu gw'omunene ogw'okuwulira ekiraba abalokoke abalala bakkirize. So kati obugambo okwogera ebigambo ndi mulokole naye ng'ebikolwa byange tebiraga bulokozi bwe ndimu. Kitono nnyo tekimala okuba nga nze ngamba ndi mulokole naye nga ku kyalo zasinga okwemula. Nze ndi mulokole era singa Musumba oyita n'ogamba abaweereza abaana bo ku kyaki nti ogendeko gye basula ng'onoonya erinnya ery'obulokozi osogamba omulokole asula wano bagamba mulokole w'oyo asiiba wano ng'anywa bbiya ng'aleekaana nti obulokole bwasigadde ku bigambo ng'abakolisa ekyokubiri ndowooza 5:17 kigamba nti nowoolokoka omuntu omukadde oli asigala n'ofuna omuntu omupya. So kati we mba nga nafuna omuntu omupya ne mba nga nali munyiwanjaga saazo nali badde nga ntandika maama teri kintu kisasula nga njaga kirimu ssente nga njaga era nemba atalo ku 10 kubanga ne license bagiga nga nina enjaga mba nitoja dola nga business Masava tajeweza naye olwokubanga nayo ekabiri kama sikiriza Masava ne license bagiga natwalabe wano honorable Luzi nga public alalaga agamba nima njaga nagamba wano namwe mitoja jange ja dola nga 8 nagambira gina na base kasa wetuuse agenda leta hamembi V8 naye njagala kulaga nti nno newemba nga waliwo omulimu ogufuna kiralu naye nga teguweesa Kristo kitiibwa nze kubanga singa nali njagala okukola ebintu byange byonna byenjagala okukola saalibadde mu Kristo nalibadde nsigala mu byenkola naye nze gawe nafuna Kristo kinkakatako okukuuma Kristo munze okulaga ekifaananyi kya Kristo eri abalala. So sikkiriziganya na mulokole kubanga maama that is the biggest problem to the youths. Abaana bemulaba abo bava ku kituuti n'ava mu kwaya ng'azze kuweereza naye ng'omulimu gw'alina yakola masaagi era masaagi nga wagenda era nga ne moments zonna abasajja ze bagaba azigaba naye nga ke kalimu kakola ki kalina ate mulimu ne bababuuliridde ne bagamba tukatukuwa omulimu omulala naye nga ali addicted n'omulimu okitegeera. So kyekiri mu bulokozi nze nira mikwano gyange girina amabaala mulimu n'abasumba abadde wano n'amativi nga n'amativi nga bagamba eno ezanyako ennyimba z'ensi eno tivi endala ya gospel naye nga musumba aludde kubanga nali njaddeko ku tivi osulamundaabiramu okasuka amayinja ne bagamba eno tivi gyozzeeko programu endala zikkirizibwa era nola ku tivi kwenyini nga kuliko ennyimba ziri nti ekyo kintu kinene kyoleese nti kubanga oli kati owidde endowooza ya Masava agambye nti no wenzijako okulya wekizonyadde ne concert teyampise kumpa yaguwadde mulala naye okwewolereza kwonna mu maaso ga Kristo okwo konna kuli ku ggwe ogwo omusango guli ku ggwe. Kyemba njagala nga mmaliriza nti njaga okuwa abawulira abatulaba nti nze nalokoka sina mulimu gwonna era njagala obakakasa sifuna nga mulimu gwonna teri mulokole yali ampise nampa mulimu teri wantu ebaali bampise nti oba nina omulimu gwekola naye mukuyita mukwewa Kristo nengamba kampereze Kristo kampere full time soja indabye ekyawandiikibwa Matthew 6:33 nti gwe
first seek the kingdom of God and other things added unto you. added unto you. Ndabye amazima Musumba njagala nkubuulire n'emmotoka gye mpaakinze ebweru awo omusajja yayimuka n'angamba nkwadde miliyoni 4 buli kye nnina ekyange ennyonyi zonna ze nninye oyamba n'abaana ekisaloti kubadde kwewa Kristo negamba nze kankole kino bankuba nga ntandika minisitule oyamba abaana ba street bagamba gwe lukulu nkupe ate nali n'ekikumi naawe asabe ekyokulya ogenda kuweerera ani awo ku lubiri ninawo abaana Kodi Kampala ninawo abaana ku bulamu ninayo abaana ku St. Joseph n'abaana 67 sente ogenda kumbuuza ozijjawa Kristo amina mu kuyita mu kuweereza Katonda ndabye abantu nagamba Musumba nze buli mwezi nja kuwanga omusaala gwange nina emyasa emirimu egi kati omukyala yankubidde okuva mu Amerika nagamba ku TikTok abalako bawemulira nagamba wapostinze omwana gwaje ku street ng'asinza nze okuva n'olwaleero ngenda musasulira kyayagala okusomerera njabba wangaje sente nsaba abaana ba Katonda abakayingira nga Musumba wagambye nga muzze n'emirimu gyammwe musabe Kristo alina ekisa ekirala atuwayo ekyo bayita probation kati Musumba akadde ako probation time katugambe akubikkako kaba kakusaasira naye bw'omanya amazima akusuubira nange nakalina olina kyongerako kumaliza omulamu ogwo Musumba akakatayimu koyogedde nange nakalina nze namala omwaka mulamba ndi mukwaya y'abavubuka era nga nzijjantaddeko girasi zange nga nsooka mu ggeto nenkinywamu nemala kinywamu nenzija mu kyaki era n'olimba salvation gukola nasooka kinywamu naye Mukama ate oluyimba lwe yampa saawa zino lwe banominatinga ne Bulaaya naye kati saawa zino inyimirira ku bigere byange negamba maze emyaka 9 nga sinywanjaga amina juzwa Mukama musomaliza omulamu gutuyengere kati nze nja kumaliriza bwe nti omulimu okukola work is worship Mukama bwe yajja mu lusuku eri Adamu n'eri Eva yabagamba teyabagamba nti mutegeke ebidongo muyimbe naye yabagamba kubanga Bible egamba nti he used to come in the cool of the day bwe yajja gye bali yabagamba nti go and till the land kati okukola is worship emirimu gino gye tukola abantu basinga bagamba ate kati nze nina kutuula wali nembeera full time no work is worship kubanga mu kubeerawo kwa Katonda okungi ekyo kye yalagira omwana w'omuntu go and do what and till the land go and work kati emirimu gyaffe gino tulina okumanya nti nsonga nkulu nnyo maaso ga Mukama mulimo ki omulimu ogwo ogw'ekimansulo ddala gureflectinga gusinza Mukama does it bring out the best of the God in you so kati olina okumanya nti Katonda omulimu gwogwo platform ya kumusinza amina kati bwe gubanga gukontana n'obuweereza guleke thank you naye matisigala lunagenda wala bali nkuvuddeko no katono nnyo nze nganze masavu eriweti balokole bannaffe nga omanyi nti ono omuyaayi oba ono omulokole munnange alina akalimu okitegeera genda omuwagiri okitegeera nti ojagamba kale masavu ogambye ebyebbaala biki kati oba toyagala nkole ebbaala kankole essomero naye njagala oleeta abaana abo basomere ewange oba njagala Musumba ng'oli mu kyaki erako Musumba njagala ng'oli mu kyaki olange ku ssomero lyange nti bannange ndi wemba tulina omuweereza munnaffe wano Matisono bambi yakozeyo essomero ya kindergarten bannange mutwale abaana bammwe kasente kasaamusaamu naye ebyo amugamba Richie otera okubeera mu press conference right Richie kambalangire mu abayimbi muba ne press conference ogamba Matisi kamuwe kino
ochegeera makona kamuwe kino ochegeera nota balance nota manya nti Mats agenda kujja ku TV akwenda chika 10 nezi ngali ku interview yo press conference yo ochegeera oleja kwenda chikezi nokamba oli kasaka nekaita buyisi masava jatutwala mu bintu kati labayo masava ne yakaisali bya kaisali ne bya katonda bya katonda ndaba ng'omusumba mulimu ebintu bye ngamba nti kampagire balokole bannange naye mulokole munno najja nakola emidioka kind of abamisiri abo mubalaba abantu abo bateeka obudde nakola ekintu kye nga ajja kukola as if it is his last. Kati leka musumba leka kankoleroje abantu bajje kukali nakola ekintu Amina. Okay, Amina. Ndowooza owulira ebyogerwa mu program ero maaso kaawo ojja kuwa submission yo enamba zaffe we n'abanzi kuwadde tugenze ku mulamwa ogusembayo ndowooza mbadde na mingi bannange naye kansembyeyo naguno kuba nawe nitaaga nkuwa akadde mu segment eddako otubuzeeko ate era olambulule ggwe otegeddemu kiki ky'omanyi ku miramwa egiteeseddwa. Tugenze ku mulamwa ogusembayo basemere bannyabo tubuuza omuweereza ategeera ddi nti kati bino ebiro bye ndimu kituufu ddala ndi mu kuyita mu ddungu oba oli awo ndi mu kugezesa mu ddungu muno mubeeramu ebintu bingi nnyo nnyini ddala mubeeramu okuswazibwa okugaanibwa okulekebwawo byonna naye abaweereza abasinga wakati mu ddungu awo wakati mu lugendo awo obabiviirako ne yeekyawa bw'aba yali mu Misiri nga mutamiivu n'agamba kanziryo ne mu bbaala bw'abanga yali afuna ssente empitirivu ng'abaana ba Isirayiri bali bagamba nti katuddeyo twalanga ku nnyama twakolanga bitya naye n'agamba nidda kanziryo muguli omulimu ogumpa ssente twetaaga okumanya ebiro ebyo nze ng'omuweereza ntegeera ntya nti kati kituufu ddala ndi mu kunyigirizibwa sina zisasula nyumba naye wano wempita mpita mu ddungu kantandike ne Big Masavu kuba nyina kuwa kadde katono nnyo sikiwe bw'olina knowledge about this omuweereza ategeera ddi nti kati ayita mu ddungu. Okay, kati omuweereza kangeze nti ndi muyimbi nze kanjogere ku side y'omuyimbi ekiruma abantu abasinga bajja mu buweereza buno tulina calling za njawulo ffenna okitegeera naye wali oli calling n'agyeyitira ye kennyini ndi njagala mbeere muki muyimbi neyeeyita kituufu jangu oweereze mukama mu kuyimba naye sooka omanye nti ngenda kweyunga mu kuyimba okitegeera okuyimba kyeki si nti buli ayogera akola ki ayimba mulimu ebintu bingi ebiri mu kuyimba kuno bingi nnyo singa bikunyonyola esaawa zino mweze nogamba nze kitegeeza bulijjo nsaaga okitegeera kati ekyogamba nti omuyimbi omanye otya nti kakati muganda wange eno sizoni eganye okitegeera manya generations zino zikyuka waliwo generation ya bamama baffe ba Fiona waliwo yaba Betty Namaganda waliwo eyaba Okudi waliwo eyaba Betty Nakibuuka waliwo eyaba Judith waliwo generation ya Pastor Bugembe waliwo generation ya Levikson waliwo generation ya John Mary ne Rich Zion ezebbiri ezo olina okumanya nti generation zonna bakolanga batya off camera omuweereza mulala ne on camera omuweereza muki mulala woboze nti okuyimba kusibalo guno musalaba osaddaaka bingi nnyo gweresa na bingi n'ogamba anti kyetubuuza wakati mu buweereza obwo nga sinnatuuka ku kyenjagala kutuuka kututumu Pastor Bugembe lyalina nina bye nnina okuyitamu awo eyo libeera ddungu awo bangi bavudde ku mugendo ne babivaako ne badda ne bakola anti kati ekibaawo kyewo Matiso kimanyi kiba kitegeeza gwe walowooza nti kaserengeto okitegeera obuweereza bulinga kuweereza kati bangi balowooza okuweereza kwe kukuma mu kyaki n'obuweereza osobola okuba ng'oli muweereza wa ggwanga okitegeera ng'oli mu ministry yonna okitegeera manya awo wonna si museetwe mulimu challenges z'olina okujja naye wabula ozeeteezezza otya mwoyo na mubiri olina okuba nga weeteesateesa mu mwoyo nti ngenda kukola kino mu mubiri nina kuba nga nkola ki nga nkola kino okitegeera seasons come seasons go in this journey gy'obaamu. Musumba Agnes ntegeera nti kati wano wempita kituufu ddala kangume nsigalewo oba kanzireyo. Kati waliwo kye bayita okuyitibwa eyo ye stage esookerwako kati ne wabaawo wakati wa okuyitibwa ne manifestation oba okulabisibwa wakati awo bakiyita
preparation stage oba okuteekateekebwa. Kati wakati awo jjukira nze Mukama bwampita nze ndi muweereza we kyayagala nfuuke yakitegeera okunsinga kati ne training gy'alina okumpisaamu yagigereka. Training no zaawukana yange n'eyoli. Yes, zaawukana. Good. Kati nasomako akatabo k'abamuntu nsolo b'Abamerika. Engeri gye batendekamu abaana bali si engeri gye batendekamu omujaaso wa bulijjo. Okay. Kati eyo training gye nja okuyita nti kitundu wakati awo ng'otambula kye bayita eddungu. Ate ebiseera ebisinga abantu batera okubibuukiramu abaana atera okukola ki? Abaana atera okubotola. Naye Mukama atuyisa mu ddungu atukeme alabe bwe biri mu mitima gyaffe. Oba tunaasigala tunywezezza ye okugezesebwa nga kuzze mu maaso eyo oba tugenda kukola tutya oba tugenda kumuleka. Embeera zino ezikakanya zaffe oba ezitusoomooza kituufu ddala Mukama yaziganya n'agamba kati ono kagenda yazireeta alabe oyagala ye oba onoonya ki? Onoonya byanfuna. So eddungu lino Mukama yakola atya? Eddungu lino Mukama alituyisaamu ng'atuyamba okuzimba kye bayita capacity building. Okiraba kubanga capacity building eringa musingi. Omusingi gwe gugereka ekika ky'ekizimbe ekinaakola ki? Ekinaazimbibwa obuzito bwonna. Kati ye Mukama akimanyi ogenda kubeera nnabbi w'amawanga, ogenda kuwonya abantu be. Kati eyo gy'olaga obuzito bunene bw'atakutegeka wano kati you will break waliki mu maaso. Bagambe nti Apostle Richie yali one hit wonder yadubbira akayimba naye kati tumunoonya tukyakola ki? Tetukyamulaba. Wali obuzito bwakola ki? Bwamusukka. Yatuleetera omwana oyo Madrid kati buli lw'olaba nga waliwo egundi eyo dryness eyo abantu wali biki oli mu kuyita mu ddungu. Naye eddungu tewali mbeera ebeerera, lijja kutuuka liggwewo amafuta gaddemu gatojjere mwattu tulabe ebirungi maaso. Wenyini awo wengenda okukwatiramuko bassebo ne bannyabo bwe tukomawo Apostle Richie Zion ajja kutuwa submission ye oba oli awo n'obulala bubadde bwetaaga okuyitamu naye bwe nkomawo ngenda kukwata ku masimu gammwe. So teekateeka essimu yo munnange ate bw'onookuba essimu nga kituufu ddala TV ogirinanye. KTV program 5 to 7 gyokyaliko. Munange ensinkano gumite omwaka 2026 wano mwenyine ku Shanty Focus Center wogenda okufuna omukisa okukiringako ne ba presenters ba radio n'aba TV. Enaku z'omwezi 2 June gwe mwezi ogujja wano mwenyine ku Shanty Focus Center. So bw'oba baddengeyo ng'ogabane MC Max oyo nfunako ddi omukisa ogumusinkana nga 2 ngenda kubawa obudde ngenda kubeerawo kalamba n'omuzindalo nja gusooka nguleke mbeere ne bakyaliba nga abanjagala nga 2. But before we get to ensinkano tugenda kutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo Luweero nga 6 omwezi ogujja tujja abantu b'Eluweero abo. Tugenda kubeera ku ekisaawe kya Kosovic ekinene awo tugenda okubeerawo obulenzi. Then abantu bafe ab'Ejjinja tujja, abantu b'e Kayunga tugenda kujja. Mukono tukyagira tukyabalaba kwali ku mupiira kati simanyi batunadda naye nga tuyinza okudda. So anytime otulaba nga tuse mu kitundu kyo jangu tufuna akadde akasufu. Ate n'ekirala funa Kingdom Media app. Download Kingdom Media app obeere ng'osobola okuaccessinga programu zaffe ez'enjawulo enjiri ya Bishop Kiganda buli kadde. Okitegedde muganda wange genda ku simu yo genda ku Google Play Store typing amu Kingdom Media app ojja kulabika nga ogifuna oginstalling mu simu yo ofune programming yaffe nanga bwetamba radio and TV. Kati bwe tujja mu field eyo mu shows ez'enjawulo obanga tuzze mu budde bwe tugenda okutambula mu activations zaffe tugenda okujja mu field singa tukusanga mu simu yo oyina mu Kingdom Media app ebira tugenda gaba bingi hampers tugenda gaba bingi saagana kutanga kubimenya sawa zino naye nga funa Kingdom Media app bwe kiba kiganye kyogenda ku Google Play Store nga kikalubiriza QR code gyolaba ku screen habagenda jukutera waawo giscanning olabikenga ofuna Kingdom Media app tujje tukuwe ebirabo buli kimu kibeere ki magida ate tulina n'akanyulo ka gegenya gitugenda okutambulira osobola kwogeza MC Max osobola kwogeza Mami Sindi ng'ayogera oluzungu osobola kwogeza Bishop Kiganda ani gwosobola okwogeza aba President Museveni singa tukuwa omuzindalo n'omugegenya abawuliza oba abalabi ne bagamba kituufu
oyo ayogedde nga ye munnange ekirabo ojja kuwasaako emikono emeka emikono ebiri so enteekateeka yeeyo ensisinkano gumite saagala ogambe nti ate mcmats temwatugamba nedda era kakati munnange tandika okumakinga kalenda kansome kuzimu ku comments wano eno n'oluvannyuma tugende mu masimu tulabike nga tubikwasaganya byonna ono Henry Wood agambye gwe okakasa otya nti teweesitaza katonda kyogamba gwe ono abuuza bizinensi nti kyogamba gwe oli mutuukirivu Kimuli agambye kale ono Waspa agambye atya banna abantu b'ensi bawagira buli ekigenda mu maaso okitegeera source of income and employment please so you want us to pray the whole day check all the things you talk about is nature creation Africans wake up these people are finishing us okoye naye bwatyo bwagambye comments ndowooza as of now kansoke nzikomyewo wano eno Apostle Rich Zion nga sinagenda masimu njagala nfune submission yo ku butya obuntu ontegera ntya ebiro n'ebiseera kati mpita mu ddungu then oluvannyuma mpulize bannayuganda ab'enjawulo. Yes, nze ng'omuyimbi ekibuzo ky'ombuuzizaako exactly nali mpiseeko mu bulamu obwo oba ntera obuyitamu. Yes, buli muntu yenna alina kyakola okusingira ddala ogezesa omuyimbi ategeera. So omuyimbi waliwo wootuuka n'owandiika ennyimba naye nga buli kayimba k'owandiika kakoba ku kisenge nekadda nga nekatatuuka naye waliwo ennyimba nezituteekamu obudde bwaffe bwonna kyanjagala nkulage nti oluyimba nga Mukama lwe yasooka okumpa saaluteekamu kintu kyonna nava mu studio wa John Mary namanyiza ennyimbyemu buyimbi bya bulijjo nagenda okola John Mary agambe King Bizzy yasabye oluyimba luno nalufudde swing omanyi ova mu studio producer n'akwata oluyimba luno nalufuula ringtone kyokka laba ringtone ye weevuge ng'ate alinomu alinanga atwala abayimbi ba gospel Charles the president nagamba kayimba ko kempulidde nsaba wamana okukkiriza mu president wamwe okitegeera we yakamuwa nga bangamba tosobola genda ku radio eyo okitegeera tosobola genda ku radio eyo kuyongona music omuki era nga nze mu bina byonna byempulaninga eyo sinnaayo kkubo ndaba ate ye wankubira essimu ye mwennyini nagamba enkya makya kwata Mildred mbetaga ku show okuva olwo Pastor Justin yanangamba twabadde tugenda mbalala Musumba nakuba akayimbako okuva etwagenze paka tukomye nga kuba akayimba aka salvation nti akayimba sina kinakola ki kyenakateekamu Mukama nampa ebiro ebiki ebirungi neera waliwo ebiro nga mpita mu ddungu nga owandiise ennyimba nga olaba nina ekibuuzo lwaki abayimbi ba gospel mutya okugamba Mukama yakozesa ku bantu nefuna kino lwaki like mutya nnyo okukozesa ekigambo ekyo omanyi kino kyo okimenya omuntu eyakuyamba wali no gamba nti Mukama yakozesa abantu kati kubamu akafaananyi oluyimba olwo nali ntudde ku TV nga bwe ntudde ndi twogera ku luyimba olwo ku TV ya UBC Apostle Kayiwa Pastor Kayiwa asajja bataata b'eggwanga simulabanga nako nakalokoka yampita mu kyaki yampita mu kyaki ye nangamba lero sigenda buulira njagala obuwa obujulizi service yonna twali tumaliriza nagamba ekalisa empeyo miliyoni 7 nanze okitegera era kyekimu Musumba Sibata nampita n'ennyimba nangamba kyaki tugenda kuwa miliyoni 5 mu luyimba okitegeera nti waliwo ebiro ebirungi ne waliwo ebiro ebyekwata nenze kyenzikiriza abaana ba Isirayiri bali batambula mu biro byabwe ebyali ebizibu nga bagenda mu nsi ensuubize sisuubira tuba ebyamagero byali mu nsi ensuubize miracles are on the way ne mu bino ebiro bye tulabanga ebizibu bye tuyitamu awo wenyini waliwo ebyokuyigirawo waliwo ebyokutereeza waliwo ebyamagero awo wenyini mu ebyo ebiro mulimu oluyimba kubanga ennyimba zonna zonna ezisinza okukwata ku biro ku mitima gy'abantu twali mu lockdown Musumba naawe n'ata oluyimba n'agamba Katonda yabadde mwene ensonga oluyimba oluyina yawandiika oluyimba olwo ebiro byalimu
yavaayo nga amaze okuva mu biro ebyo n'abagamba amazima mwene ensonga gyendimu Katonda yagibaddemu nti ne mu ddungu omwo ne mu muliro omwo Shadraka Mesaki waliwo obujulizi okitegeera nti tulina kuyiga Musumba kyagambye nti n'okkiriza n'ogamba luno lwe lugendo lwange lwe nina okutambula era wokkiriza n'olutambula n'oyitamu obwo obulumi nkukakasa eri mu maaso bigenda kuba birungi so omuyimbi wa gospel ali awo ng'ona gy'oyitamu tomuyita sitaani totandika kulwana n'abantu ate makisita kubye oluyimba lwange byebiro waliwo batagenda kukuba waliwo batagenda kukuyita waliwo ebiro ffe mama nayimbanga ku kyaki yaffe ne bagamba akana akava ku street nenyimba oluyimba olusooka paka oluyimba lweruggwako era nansi wetuuka okuyimba ku worship house ewaffe bagamba abantu basooke baweeyo Zion yaje kuki nze nayimbanga abantu nga bajja bakaaba bampa ssente nga ekitone ennyo bamutwala na mu 7 ekitone ennyo emitwalo 9 mu 7 naye essaawa zino ogenda ku kituuti n'oyimba nga teri muntu akoze eki kati ebiro kati sijagamba tuntaliko gamba kati mwafuuse bababiloni abalokole temukyanfuuwa nedda ebyo biri ebyali ebiro nene mu bino ebiro bino bye batanfuiramu ndabye Katonda ng'akola byebiro omuntu omu we yayimuka n'agamba nkuwadde miliyoni 10 ebiro ebyo byebiro byebimu omuntu n'agamba nze kusasulidde gendako ebulaayo okumala omwezi mulamba so fe abaana ba Kristo buli kiro oba buli season waliwo ekyokuyigirawo waliwo ejjinja eryokulonda wala kino ne mu mugogo abantu balaba amazzi saidi eno balaba saidi eno bagamba musa tugenda fiiramu ne mulimu abalonda amayinja ga zaabu kansomere bannayuganda amasimu mubiro kale enamba zogenda okubako essaawa eno amasimu gatadde official essaawa zino kwata essimu yo kuba otubuuzeeko oyinza okubanga olina omulamwa ogw'enjawulo gogenda okulabikanga kansomere bannayuganda amasimu noti 7 noti 6 3 9 7 iwe okuba kweyongera ibbize kuba kunamba noti 7 noti 19 kuba oyita olabikenga otubuuliza ekintu kitambule maridadi sana kale wama bw'okuba essimu make sure tolina nnyo TV yo abasumba weebali okulabikanga baddamu ensonga zo oyinza okuba oyina kyoyogera ku gye twatandikidde weebali bagenda kuddamu oyinza okuvuga makati awo wonna sekiruganda tugende ku kisembera wonna wojjidde abasumba betefutefu okulabikanga bawuliriza ensonga yo okuba kwesooka ng'eribize kuba ku namba endala musumba ndowoozanga amasimu we gajja omunnayuganda eyatuuka n'azitooyererwa wakati mu ddungu eryo obanga yali frustrated by a spiritual leader oba by a pastor wakati mu ddungu eryo n'omusumba n'atalaba bwetaavu obwo nti omwana ono yeetaaga oba kumuwembejja buwembejja asomoke eddungu eryo ate namufrustrating anaddayo oyo oyinza muga magezi ki Mukama takkiriza muweereza we yenna kuwembejja oyo gwali mu kuteekateeka kubanga akatabo kali kegambi ke nasomako bali abantu tebakuttira KTV yes hello yakuye kwebaza Pastor Masavu nyongera ku ddoboozi taata yakuye kwebaza Pastor Masavu yasabira abantu bafu nebazuukira Pastor Masavu Mukama akwongera ekisa ono yeebaza Masavu n'eddoboozi eriri wansi ndowooza producer munzigyeko njagala okuba essimu Masavu yasabira abantu siri musumba ndeka okuba essimu njagala onyongere ku ddoboozi essimu tulabike nga tuwuliziganya ekintu kirabike nga kyeyongerayo ninako omulala andowooza mbakwate submissions zaabwe osabira kubanga oyo yeebaza Masavu sisobola kusabira bantu KTV hello ali ku line wangi kale ndowooza katugira tuyongerayo musumba badde okyagamba omuweereza wa Mukama takkirizibwa kuwembejja bwekiri kubanga olaba kagundi olaba butterfly eno ekiwojjolo bwe kiba kiri mu gundi yaakyo mu mulimo gwakyo okuwanyisibwa okufuuka ekiwojjolo kati gwe bwojja n'okiyambako kifa bufi
kati omuweereza ono Katonda gwateekateeka nga bwe mbadde mbagamba mu katabo kali ke nasoma bw'ogezaako okumuyamba atotta ki otta mutte. Kati oluusi Mukama kyakola ayambala ne bano abandi kukwatiddwa ekisa ate ne babanga bakola batya bakulumiza ddala oba bakukosa ng'ayagala kiri kye yateesa kiveeyo. Kankwata ono KTV. Hello. I'm calling from. Yes, you're live on KTV. Oh, thanks for the program. Thank you for watching. To compare the example of Jesus. Yali mwana wa Katonda, yagumiikiriza paka we yakola okwagala kwa Katonda. Ekirala tubeere mu kigambo kya Katonda, agumiikiriza yayituuka ku kkomerero. Bakuyitanira osinzidde wa? Nze Judith Omunyonyo. Judith Munyonyo ye bwatyo bwagambye. KTV. Hello. Anziru Seko. Ali ku line wanji? Hello. Bali ku line emu okusinga. Bw'okuba kwesooka ngeri bize ng'okuba ku line ndala ekintu nga kirabika kitambuza kuba obudde bunatera okunzigwako. Njagala musumba mali y'ensonga eyo. So Mukama Katonda akozesa ne bano balowooza abagenda okutandika okukozesa kid gloves ng'ate mu nkomerero bagenda kubanga bajjamu olubuto olw'ekirooto kyo. Kati Katonda kyakola abambala kyekintu kye bagamba ne Musumba gwe nasuubira agenda kunnyamba naye nanvaamu kale muliba mu baaki. Katonda ekyakikozesa okusinga ng'ayagala ggwe. Okay. Osobola okutuukirira. So ekitegeeza omuweereza oyo eyankosa wakati mu lugendo aba talina musango atayina. Okay. Aba kikozesebwa kya Mukama. Okuteekateeka oyo omuweereza ali mu ddungu. Amaaso go gave ku bantu gatunuuliraani Mukama oyo yekka. Ate n'eri gy'olaga kubanga Setaani tagenda kunoonya kukubira wano nga toyina ky'oli. Setaani ajja kwagala okukuba ng'omaze okufuuka a household name. Awo. Amina. Kale ndowooza abaweereza abali mu kugoberera essaawa zino muwulira submissions zino njagala ozitwale nga take them as points ezannamaddala baki ekigambo ekituufu kye nandikozesezza oba oli awo oluzungu lwagala kunneegezaamu. Apostle Richie Zion Musumba annyonnyodde ensonga ye n'agamba nti nno omuweereza akosezza omuweereza. Tugeze waba kitaffe mu Katonda akosezza omuweereza aba talinaako musango. Gwe wakati mu lugendo olina ku baana b'osumba b'olaba nga kituufu ddala bano bayita mu ddungu era obayambye otya okulabika nga basomoka eddungu eryo? Nga sinabagenda mu baana. I was once a victim nga naakalokoka nga nkyali mu luli kati ngenda mpandiika oluyimba nina akaana ke nawandikira oluyimba ka Bible Kid nkawandikira oluyimba kati wali overnight nga ngenda ngamba Musumba nakawandikira oluyimba kubanga ffe mu kuyimba bwe twafunanga ekyokulya nti kwali ku stage kasaba gamba Richie Zion yali ku stage buli omu amakimanyi Zion yayamba abaana awe batuwere ki era nga manyina abagagga bange nange ngamba akaana Musumba mugamba akaana kalina oluyimba kati buli obona bwe twalonda obwebusaabala kayimbi bagende bakawe kati akaana nkawa flash nkagamba genda flash ero gitwale wa DJ box abantu tugenda yimba overnight ogenda yimba overnight kubanga nze baali bampadde kati akaana kadduka katwaleyo oluyimba nga saaga bagamba te ono basimedistinga oluyimba terunagendayo. Akaana kaali kakatuuka kati waaliwo Musumba omu waavu yakalaba wati n'agamba bibbi mmwe leero temujja yimba nze ali ku program Musumba akaana kajja kakomawo kakaaba ekaŋŋamba batugambe ffe tuli bibbi tetugenda kuyimba kituufu twali bayaayi twali bamibanjaga twali babbi statement eyo yammenya ng'ate nalina akawulira statement emu nga bagamba oyo omwana nno gwali bubbi gwali guyaayi kugenda kubba bugembe kati ebintu byali bingi bwe twatandika ate obuweza tutandika oyamba abantu bagamba gugenda kubba abazungu gwali gufera ogwo naye ddungu eryo twaliyitamu
naligumiikiriza ngate nange nali musobi owidde omusajja oyo byanjogerako agamba nzenze kayina eggaali owire esokukima ebyo byonna babyogeraga naye mwebyo ebigambo kubanga ebigambo ebyo ebimu byavanga mu bantu betwese mami wali obaddekawo oli mukanisa nga weesiga omuntu mulamu nnyo mulokole ate ye kenyini nakuteekako ekiyinja amazima nze emirundi mingi gyenjagadde okudduka mu kanisa gyenayagala okudduka muki naye nensomoka okuva 2016 2017 kyokka ntuuka wakati awo mu lockdown we nalina okuddukira ate mukama naavaayo n'avaayo bwati n'atuviirayo ddala n'atweraga bwati abantu okuva mu nsi z'ebulaaya bagamba ogweyo lwammwe tubali tubifolowinga tukulabye ng'okola bino okiremeddeko leka tukusaba obeere mukwano gwaffe naguno gwaka ate kati bali abatusindiikiriza kyetuli tebakiriko wadde ne haafu emmotoka zetuvuga tebanabalo oyo omusumba yayogera ekigambo ekyo lumu ng'ayogera ku kiti n'agamba ekiro kyange kyakufuga nuweyo empya zayoni gye yakagula nafuuka ekirooto kye so kati njagala kugamba omuntu eno ali awo musumba kano kenzirako omusumba nti abantu abo ate nze mbaagala nnyo kubanga batumotivatinga batupushinga ate ne batukuza tetwava kumata mu bulokozi tetukyali kumata na mubisi gwa njuki ffe kati saa zino ng'akaana kaba wakakazaala tosobola katandisa ku muwogo okatandisa ku mata kati saba ziffe tulya n'emiwogo kubanga kristu atwerazeeko atulabikidde tumulabyeko ebyamagero tubirabye mu kanisa kwegamba obulokozi tubulabye so kati ffe twafuuka kati bibya kugumya bannaffe kubuulira njiri so mbasiibula mu linnya erya yesu apostoli Kizayoni badde ndi so humble okulaba ku musumba wa Mats ebigambo byogedde bibadde ebyamagezi nnyo era nva njize era nkwebaza okuba nga ate gwe oli ku nsulo yennyini tozage magezi g'olina Masavu nze ngamba wano abaweereza mwena ku topic eno omulamu obusembi eyo nze ngenda kugamba ekintu eki ngenda kuwa ennyimba ziri 2 zogenda ogenda ku YouTube oba naawe wena ali eyo genda oli oluyimba lw'omukyala Mita Jackie Ssennyonjo baluyita awulira gye luli ku YouTube then ononye oluyimba lwa omusaalaba Silver Kyagulanyi ennyimba 2 ze nkulekedde genda oziwulire ojja okumanya nti ndi mulokole nzekka muganda wange we nasemba wakabuuza Lukizayo nikona kali katono bwenawe eryamu gwe tuyitete mu meeting musumba tosobola gatagatamu nenze sobola okugatagatamu nsobola okugatagatamu ne Philip batugambye agatagatamu kati kiwe kasita bimanyi beboogera will you take him in good and bad yes ate Philip amanyi nnyo oluzungu okusinga ffe kati onajja kukola worship team bannange tweyanzizza nnyo mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde tetusobola kukitwala kubanga kigambo kya bulijjo okubanga mwekuumidde ku KTV ne ku programu eno ne mutuwagira obutakoowa twebaza nnyo Bishop David Kiganda atuwa omwaganya era n'ekisa Katonda kyateeka ku bulamu bwe naffe ne tusobola okuzimbira okwo eddoboozi lyaffe ne liwulirwa ery'eggwanga twebaza nnyo maama amufumbira ettooka ewaka kama akwongerera eddala omukisa mu linnya lya Yesu abaweereza bawaniridde emikono gye Katonda akibabalire n'ekirala ne neebaza mukulu Mats omanyi nze eŋŋombo yange eri nti n'ow'amaanyi yeetaaga omuntu amukkiririzaamu weewaawo ndi musumba wa Mats naye ate okunzikiririzaamu okumpa platform y'eggwanga lyonna wali platform jaludde okuwa musumba eryegi emu amukwanjulire officially akwanjulire officially nga azikiririzaamu so weebale nnyo ssebo kubanga bajjajjaffe bagamba nti ne gw'ozadde akoba eŋŋoma n'okola otya n'ozina n'olwekyo njagala okutumirako ku mukadde maama abaweereza betukola nabo ku Prayer Tower Church Katonda akibabalira mu linnya lya Yesu tusangibwa Kabowa ntumirako ne mukulu Masavu obubizi njaggula bizinensi eyo bwetandika weewaawo ngenda kufuna ekizimbe wano Namirembe kijja weebale omulimu Katonda gwakosezza tojja okulemerako Kristo byonna ebirungi biri mu
Musumba nga tunagenda matisi njagala okyogere nga Musumba tuli mu kamera diwe tugenda okutwala omwana w'abengi kati leero tukooye matisi omusala bagukuwa gugwerawa wamani na mwana nalaba mwana munnange ekawakumamba gyezigwera Musumba wuno mugambi tukooye okuyita ku bujja tulaba nnyama sigenda kulabika nga nsukka wano eno bonna benkozi nabo. Thank you Alan, thank you Grace producer, thank you Nasim Lasim, thank you Phoebe Molonde abaddeyo and the entire team of work. Thank you Jose enkya bannange tosanye kulabika nga osubwa lunch hour service wano ku Kushente Focus Center tojja kusigala kyekimu ojja kulabika nga oweebwa omukisa tukwatagane olunaku olw'enkya.